I don't know. Embeera ya Pastor Bugingo egenze maaso n'okutabuka. Waliwo omukyala gwe yawambira omwami we era ng'omwami ono yayimba akayimba twagala Pentagon oba tuddize ssente. Omuyimbi eyayimba akayimba ako yabuzibwawo okuva ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde n'okutuuka kati munnange taddangamu kukubwako kyamulubaale. Kati nno famire egamba nti omwana waabwe ayinza okuba nga yabuzibwawo omukulu Pastor Aloysius Bugingo era kyova olaba nga agambye nti omukulu Pastor Aloysius Bugingo alina otuwa omwana waffe. Yes, ffenna omusango guno tuguteeka ku mukulu Pastor Aloysius Bugingo era twebuuza omusajja ataali mubbi ate alina buzibu bwonna lwaki awambibwa mu kaseera nga yakafulumya akayimba twagala Pentagon oba otuddize ssente. Kate gwe watugamba nti bya Pentagon tubiveeko. Bannange, baganda bange, mikwano gyange, ge mawulire agava wano ku kyaki y'omukulu Aloysius Bugingo. Birungi si birungi naye nga tugamba mukulu Pastor Aloysius Bugingo bw'oba olina omwana w'abandi muweeyo. Bannange, buli muntu wa mugaso eri famire ye. Gwe nawe oli wa mugaso eri famire yo. Noono musajja wa Katonda alina famire era wa mugaso nnyo eri famire ye. Tetula lwaki oba owamba omuntu w'abantu atalina buzibu bwonna n'oyagala omukoleko byagala okumukolako. Baganda bange, abantu beegendereze. Abantu balina mission zaabwe endala. Abantu batemu, abantu babbi, abantu baagala kutta abantu bannaabwe. Aloysius Bugingo tukutegedde, tukuguddemu, twongera okujjukiza nti omusajja w'abandi muyimbuli bunnambiro. Obutambi butandise okufuluma obulaga nti gwe oyina muganda waffe era gwe oyina mukwano gwaffe naye ojja mutuwa. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu bintu by'abayimbi ne for God's sake nga bwe bagamba nti nze omutima ogwegwanjawulo okugwa abantu abalaba ku social media naalibadde sikola kintu kino ne for God's sake olw'okuba nti reference eno yafulumye kanjiisewo tewali kyakkola naye nga nkiddamu nsooka kuba disclaimer nti nze I don't deal with artists nti wangu promote wangu trick zaabwe ba diversions zaabwe baki naye n'omwana amuganda waffe kuba Munnayuganda ng'abantu abalala omuvubuka gwe bayita omuvubuka ono yayimba oluyimba lwe bayita twagala Pentagon oba otuddize ssente. Omuvubuka ono muyita Niko G ono bambi omuvubuka ono yakwatiddwa yawambiddwa era tamanyiddwako mayitire. Omuvubuka ono kigambibwa nti eno reference number gye bawabye ku poliisi bagiwabye ku Salama Road Police Station C/O Katwe Division SD reference 17/1702/2024 victim Nico Godfrey. Offense disappearance incidents. So those ali ku musango ogwo oba byekwanso Charles oba yawabye kubanda bakwano comply byekwanso Charles keka akapande oba reference ey'omwana ono eyabuziddwawo. Kyasembye okutegeerako okusinziira ku family member eyantuukiridde yensonga lwaki ndagaanya okupostinga nenga kanzi kyenkola live njogere ku mwana ono. Omuvubuka ono kigambibwa nti yeeyita presidential advisor omukyala full figure oba Nakanguubi yamukubiranga essimu ng'amutiisatiisa oba tafulumya luyimba olwo oba ayagala emirembe omwana n'afulumya oluyimba n'ekyaviiriddemu ne bamukwata. Kati njala tegeeza omukulu wa Chieftains of Military Intelligence ne ISO n'omukulu wa CID Christopher Damulira mujje mutugambire nti amateeka mu Uganda tegakyakola era buli muntu alina message y'alina okuyimba ng'omuyimbi nti kati esaana kumala kunoonyerezaako. Tukizudde nti mu Kampala mulimu abantu abayina personal safe houses ng'era they can kidnap and arrest anyone without taking him or
her to any police station to be charged about producing omuntu oyo mu court. So Mr. James Birungi of Chief Defense Military Intelligence, Christopher Damulira wa CID, Noah Iso mu Uganda mu Kampala muzeemu ekibinja ky'abantu nga bo balina fawusi zaabwe ng'era balina mandate ekwata omuntu ne bamusiba n'abula nga tewali muntu ategedde gyali. Bano bagamba nti ba Iso, bagamba nti ba Semwayi, olumu bagamba nti ba CID. Bayinza okubeeza mu safe house zaabwe okumala ewiiki mwezi mpaka (17/1702/2024). Victim Nico Godfrey. Offense disappearance incidents. So those ali ku musango ogwo oba byekwanso Charles oba yawaabye kubanda bakwana comply byekwanso Charles keka akapande oba reference ey'omwana ono eyabuziddwawo. Kyasembye okutegeerako okusinziira ku family member eyantuukiridde yensonga kindagaanya okupostinga nenga kanzi kyenkola live njogere ku mwana ono. Omuvubuka ono kigambibwa nti eyita presidential advisor omukyala full figure oba Nakanguubi yamukubiranga essimu ng'amutiisatiisa oba tafulumya luyimba olwo oba ayagala emirembe. Omwana n'afulumya oluyimba n'ekyaviiriddemu ne bamukwata. Kati njala tegeeza omukulu wa Chief Defense Military Intelligence ne ISO n'omukulu wa CID Christopher Damulira. Mujja mutugambira nti amateeka mu Uganda tegakyakola era buli muntu alina message y'alina okuyimba ng'omuyimbi nti kati esaana kumala kunoonyerezaako. Tukizudde nti mu Kampala mulimu abantu abayina personal safe houses ng'era they can kidnap and arrest anyone without taking him or her to any police station to be charged about producing omuntu oyo mu court. So Mr. James Birungi of Chief Defense Military Intelligence, Christopher Damulira wa CID, Noah Iso mu Uganda mu Kampala muzeemu ekibinja ky'abantu nga bo balina safe house zaabwe ng'era balina mandate ekwata omuntu ne bamusiba n'abula nga tewali muntu ategedde gyali. Bano bagamba nti ba Iso, bagamba nti ba Semwayi, olumu bagamba nti ba CID. Bayinza okubeeza mu safe house zaabwe okumala ewiiki mwezi mpaka lwe babuulira ng'okooye ne bagamba kiki mwetaaga. Batandikira wakati wa milioni 3 ku milioni 5 okuta omusibo oyo ng'amaze omuto kyalinga. So kati nkizudde ne mu Kampala mulimu abantu sijja bagamba nti ba mafia no bali related ku security agencies ne balina ze bakola black ops operations okwata banna Uganda. Yensonga lwaki omuntu asobola okuga nti gwe nepankira kompola nja kukulagako kubanga abakitegeeza nti yalina kyasobola okukola ng'omuntu alina akabinja balina obubinja bwabwe. So there are some desperate groups in Kampala which keeps on kidnapping Ugandans nga tebamanyikiddwa kuwawo ne babuliddwa. So mbategeeza mu Uganda temulimu obubinja obwo nenga buli connected ku Semwayi, Iso ne CID ehulira Christopher Damu nenga abantu babatuuse eri nenga ekyo bakikola bajjeko abantu sente nyingi kasita bakuzula nti olina sente olina business oba oyagala kukwata ayagala kujjako kyapa kyo ayagala kutwalako ttaka lyo oba ayagala kutemula ezo business zigenda maaso mu Kampala. Okitegeera. So ne Bugingo ono naye alina tocha chemba era takibagamba dda. So gaayo ono bambi yabuliziddwawo ngo bayita Nikoji eyayimba nti twagala Pentagon oba twagala sente otudize sente yabuzidde ne family member yangambye nti omukyalo ono yakubira omuvubuka ono n'amutiisatiisa namugamba bw'otojja video ojja kunda bakanfaamu
waiso na kumbale omuvubuka nakwatibwa ne singa afa ng'omwana ya confessing ba family members gogenda kuddawa kyekibuuzo awo tetugenda kulwawo. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu bintu by'abayimbi ne for God's sake nga bano bagamba nti nze omutima ogw'enjawulo ku abantu abalaba ku social media nali badde sikola kintu kino ne for God's sake olw'okuba nti reference eno yafulumye kanjiisewo tewali kyakkola naye nga nkiddamu nsooka kuba disclaimer nti nze I don't deal with artists nti wangu promote wangu trick zaabwe ba diversions zaabwe baki naye ono omwana amuganda waffe kuba munda Uganda ng'abantu abalala omuvubuka gubayita omuvubuka ono yayimba oluyimba lubayita twagala Pentagon oba otuddize ssente omuvubuka ono muyita Niko G ono bambi omuvubuka ono yakwatiddwa yawambiddwa era tamanyiddwako mayitire. Omuvubuka ono kigambibwa nti eno reference number gye bawabye ku poliisi bagiwabye ku Salama Road Police Station C/O Katwe Division SD reference 17/1702/2024 victim Nico Godfrey offense disappearance incidents. So ndowooza ali ku musango ogwo oba byekwanso Charles oba yawabye kubanda bakwana comply byekwanso Charles keka akapande oba reference ey'omwana ono eyabuziddwawo. Kyensembye okutegeerako okusinziira ku family member eyantuukiridde yensonga kindagaanya okupostinga nenga kanzi kyenkola live njogere ku mwana ono. Omuvubuka ono kigambibwa nti eyeyita presidential advisor omukyala full figure oba Nakanguubi yamukubiranga essimu ng'amutiisatiisa obutafulumya luyimba olwo oba ayagala emirembe omwana n'afulumya oluyimba nekyaviriddemu ne bamukwata. Kati njala tegeeza omukulu wa Chieftains of Military Intelligence ne ISO n'omukulu wa CID Christopher Damulira mujje mutugambire nti amateeka mu Uganda tegakyakola era buli muntu alina message y'alina okuyimba ng'omuyimbi nti kati esaana kumala kunoonyerezaako. Tukizudde nti mu Kampala mulimu abantu abayina personal safe houses ng'era they can kidnap and arrest anyone without taking him or her to any police station to be charged oba producing omuntu oyo mu court. So Mr. James Birungi of Chieftains of Military Intelligence, Christopher Damulira wa CID nowa ISO mu Uganda mu Kampala muzeemu ekibinja ky'abantu nga bo balina safe houses zaabwe ng'era balina mandate ekwata omuntu ne bamusiba n'abula nga tewali muntu ategedde gyali. Bano bagamba nti ba ISO bagamba nti ba CMI olumu bagamba nti ba CID bayinza okubeeza mu safe house zaabwe okumala ewiiki mwezi mpaka lwe babuulira ng'okooye ne bagamba kiki mwetaaga. Batandikira wakati wa $3 million ku $5 million okuta omusibo oyo ng'amaze omuto kyalinga. So kati nkizudde ne mu Kampala mulimu abantu sijja bagamba nti ba mafia no bali related ku security agencies ne balina ze bakola black ops operations okwata banna Uganda. Yensonga lwaki omuntu asobola okuga nti gwe nepankira kompola nja kukulagako kubanga abakitegeeza nti yalina kyasobola okukola ng'omuntu alina akabinja balina obubinja bwabwe. So there are some desperate groups in Kampala which keeps on kidnapping nga tebamanyikiddwa wawo ne babuliddwa. So mbategeeza mu Uganda temulimu obubinja obwo nenga buli connected to CMI, ISO ne CID ekulu ya Christopher Dam nenga abantu babatuuse eri nenga ekyo bakikola bajjeko abantu sente nyingi kasita bakuzula nti olina sente olina business oba oyagala kukwata ayagala kujjako kyapa kyo ayagala kutwalako ttaka lyo oba ayagala kutemula ezo business zigenda maaso mu Kampala okitegeera. So ne Bugingo ono naye alina tocha chemba era takibagamba dda. So gaayo ono bambi yabuliziddwawo gwe bayita Niko G eyayimba nti
twagala Pentagon oba twagala sente otudize sente yabuzidi ne family member yangambye nti omukyalo ono yakubira omuvubuka ono n'amutiisatiisa namugamba bw'otojja video ojja kundaba akanfaamu omuvubuka n'akwatibwa naye singa afa ng'omwana ono yakonfesinga ba family members ng'ogenda kuddawa kyekibuuzo awo tetugenda kulwawo. Aloysius Bugingo Pastor twagala mu Uganda waffe twagala mu Uganda Gweyawamba era ng'ono wamusiba olw'okuba nti yayimba akayimba twagala Pentagon oba otudize sente ate nga gwe watugamba ebya Pentagon tubireke kumba ate abantu basonda sente zaabwe banange bantu mmwe lwaki muzanyira mu sente z'Abannayuganda lwaki muzanyira ku sente z'abantu bantu bwabasonza sente munange basonda sente naye tetumanyi ate lwaki otuuka akaseera munnange n'ogaana naye bannange mufaaki bantu mmwe n'ensi muntu bakuwa sente z'abantu bakuwa okolemu ebintu ebituufu Pentagon yakulema kuzimba wazimbamu mansioni kati ate abantu bagamba nti twagala Pentagon oba otuddize sente munange oganya okuddiza abantu sente zaabwe naye nga ffe tugamba ojja zireeta oba weyagala oba toyagala naye nga lwaki tota omwana w'abandi talina musango kubanga byayimba munange guwa byeyogerera tuwe omwana w'abandi tuwe omwana w'abandi Gweyawamba twongera okujjukiza Pastor Bugingo tuwe omwana w'abandi Gweyawamba talina musango.